Leba naye Jowie wagezze ebitanyuma. Ekyo nakyo katukyogere kwa leba nina. Cephco kyakola ex we Jowie ku sides eno banange amwisizaamu awo eggaali ate ye Nzora bawa Phoebe buno bamuloga ate nga ye Pressure 24/7 munange yakomyewo na nkuba mpya naye ba social media in-laws si basanyufu naye bagambya twagala oli Pressure omukadde naye nga muli mutya baddiya mwasibye mutya mwasize mutya kansubire muli bulungi yonna gye muli okulabira tanaba subscribinga mukwano kusaba soko subscribing waneeno ku Meranke News liking eno video sharing commenting tekako notification bell ako akadde wentekayo video obelenga tojisuba ba returning subscribers bagala nnyo akensuso kyemukola kyakabinyo baddiya era mbasaba temujango okwo bamikwano munange nga tutandikidde koko eno ewa Pressure 24/7 mujjukire yakava mukomera munange yakomyewo nagulawo TikTok account empya oba account enkadde yabaaki naye yaguddewo account empya n'agamba bannange mu following biki n'ateekayo ne video naye kati yakomyewo nga motivational speaker takyali oli Pressure eyali avuma buli kimu naye munange ya uploadinze ka video ke naye ba social media in-laws si basanyufu bagamba twagala oli Pressure omukadde tandika ovuma buli kimu tandikira we wakoma naye bannange social media n'okuwaga kyokka musajja wattu yakava mukomera naye kati bamuwaga mbwavume bagala oli Pressure omukadde tebagala ono omupya motivational speaker kansooke mbateereyo ka video ke yakoze then awo maaso tugenda kuba tukomawo ni Nzora bawa Phoebe munange mbuno bamuloga naye kamusooke mulabe kaneno ka video tukomewo. Bamikwano si buli muntu wa famire yo nti asobola okukulabirira si buli muntu wa famire yo nti asobola okukubeererawo abasinga obungi bali balinze olemererwe ofuuke yalemwa bakozese ng'ekyokulabirako eri abaana baabwe oba abantu baabwe abali close munange yoyo Pressure ng'agezaako okutumotivatinga naye aba social media bagambya nedda mukwano si yoyo Pressure gwe twagala oli awalabula buli kimu naye nga tuze koko eno ewa Nzora bawa Phoebe munange yavuddeyo nakola ka video n'agamba bannange bwe nzijjako mu inbox yo nga nkukwana kuba kwene ennamba n'awaawa ennamba naye mbwe ennamba ya mukyala we so munange abantu bavuddeyo ne bagamba ono baamuloga bamuloga dda muloge wajjo so munange kasooke mbateereko waneeno ka video ke namwe mukalabe then awo maaso tugenda kuba tukomawo ne Cephco bannange ng'ayisaamu Jowie awo eggaali ka video kakano musooke mukalabe tukomewo. Woolabira nga nkukwana nga ne mu kabox ko kuba ku noti 757 emu 33396 eyo namba ya mukazi wange ondope sagala basajja kwebuza magezi munange ye Nzora bwatyo bwasazeewo atugambe naye nga tuze koko eno ewa Cephco munange Cephco yavuddeyo n'ayisaamu awo ku Jowie eggaali munange Jowie abadde amazeeko akabanga nga yavaakoko ku TikTok nga yagiwamuka awo ka break naye munange yagenze okudda ng'aliko ettama ng'ettama likoma eri era nga buli omu yeebuza bannange Jowie kiki oli mulwadde olina obulwadde obukuluma biki by'obadde olya bannange ng'ogezze nga si y'oli Jowie kali akaali akatono naddala ly'ettama lyagezze bulala so munange Cephco yavuddeyo ye nga concerned ex n'agamba bannange si musanyufu n'engeri Jowie gye yagezeemu mbwe era tebyamunyumidde ye nga ex si musanyufu wadde n'akatono munange ngenda kuba mbalekerako waneeno video ya Cephco mubyewulirireko nga biva mu kamwa ke kennyini kaneme kubimwogerera byonna so munange video yino kambere nga njibalekerako naye nga mbeere bulungi
mweraba ne Jowie wageze ebitanyuma acho nacho katuchogereko ale banange nakisirikira wenna otumbuso olinga gwe bapiseemu omuka wenna amatama olinga asibye ekinyampo wenna obula kwabika wenna emabega wenna ebbuto leero sigo yali takapikira bwerere leero koofera oyo nga bonna ab'embuto ez'abalulu wenna wobabole wenna obanga asibye ebbi wenna obanga ava okufuuwa naye ng'oyagala obanga asibye enseko tolumiza ex kimala wenna olinga omanya eva ku poti. Oh my God.